Kole tukubaza okubira nga twegasseko yonna gy'osinziira okubanga ate otulaba. Asante sana obera kubanga ate otwegasseeko. Kale bwe twagendedde bwe twavidde mu kitundu kyaffe ekyasoose twabadde twakuwadde omulamwa mwenna kubidde enduulu ey'omwanguka nga nkowoola abasajja mwenna munneegatteko tukube enduulu ng'abakazi batubba. Basebo ne bannyabo district ki? Side zeru kunjiri. Munange side zeru kunjiri omusajja omusomesa owa primary ng'akwata obusente bwo bw'ekinaku ng'abuteeka mu musomesa munne agenda amaliriza okusoma amateeka. Musajja mukulu oyo nga bateesezza nti bw'omala okusoma amateeka ojja kuba ofunye omulimu okomewo twewase. Omukazi oyo bwe yamaze okusoma yagenze okulaba nga omusomesa ono takyamugwana era bw'atyo n'atandika n'afuna n'obweraliikirivu ku binywa bye nti ayinza obutakola ki? Obutamalaako okukakkana nga amusuddewo atandise okubuuka n'agalenzi agayina emibiri egikola ki? Egisalawo. Kooti nekola injustice etalabwangako. Omusajja yakwata obukadde 9. Mitwalo 4. Omukazi n'emusiba obusibi emyezi 6. Gyonna. Sajja wannange justice for men. Wakati mwagala justice ki? Kati watuusa muzaala n'omuzaalo. Kyali yano togenda kumumanyirira wano. Amuzaala bulijja amuwera bakitabe tabamanyi. Yakola emirimu gy'abazadde. Mujje mwezi embeereza ekisiru n'omugenda nga mubba abaana b'abaana gwe. Taata wa muzaala abazadde be tamanyi gye bali. Waba mulekwa ye yabatta. Olwedde yakola ddala emirimu egisukka ku gy'omwami kati yafuuka muzadde agumirawo bamuwe ebitiibwa bye ng'omuzadde wakanye ku graduation bamwebaze bannange njagala kwebaza omwami Richard tumwine anzije wala yampeeredde LDC n'enjibalako. Buli musajja alina gw'abadde agenda omumenya omutima yongera kubanga bano be tusaasira. Tuwa obubaka bwa banna milioni mwendeza obusomesa. Esi Saimo wasuza otya mwebali kuweereza. Nze nteesa ekintu kimu oyo omukazi kooti teyasaze mazima. Lwaki teyanoonya abavubuka abato yayitegetajja mufumbirwa n'amugaana n'anoonya obuvubuka omuto n'amuweereza. Nze nteesa kooti teyasaze mazima. Abasajja bangi ku yunivasite bayita mu bintu ebyo. Bakazi balekawo ku ssaawa esemba nga babaweerera. Yabadde agwana emyaka 5 ekitono naye bwe si bwenkanya ng'abasajja tulabye. Simon Shadia mwansuze muti eyo mwebale kuweereza. Nze Sara wano mu kibuga Kampala. Kati omwami oyo emiliyoni 9 nze yateekamu omwoyo omukyala yalisoose muwasa n'alyoka amuweerera nga mukyala we yali amuweerera ng'ani. Ate era ekirala emiliyoni 9 si nnyingi nnyo kuza abazadde be ze bamusomesa okuva wansi n'omulabirira. Kitono nnyo yandibadde amuleka yandibadde amusonyiwa ku bbanga lye yamaze bonna. Olulala asookanga kuwasa n'alyoka aweerera nga Saimo Kawalata ne Shadia mugamba muti eyo ono Jordan wa Pearl Painters wane Nateete ku mulamu ogonze kyenteesa muzeeyi bamuddiza akake lwaki oli abaali ebyobwereere ku nsi eriyo ekyobwereere amusasule Saimo Shadia mwebale kutuweereza. Nze mbadde nteesa nti oyo omukazi bamusibe emyaka 9 obukadde ke buli 9 naye bamusibe emyaka 9 lwaki yakula omusajja wabande ng'akimanyi tajja mufumbirwa. Saimo mwebale kubuweereza ono Ronald Ekamuli. Omusajja kyaba akola akwanemu maama w'omuwala yesasuliza awo akiri. Saimo nkulamusizza nnyo. Omusajja oyo naye yabadde akola investment ng'agiteeka mu mukyalo oyo asobole okwekulaakulanya. Omusajja oyo baali muwadde ssente ze obuba bubbi bwa lulango mbeere bulungi. Simon Shadia mwebale kutuweereza mwisuuka obukyeire. Saimo abasaadda benda batyo leka babeibe.
genda okwesiba ku baana b'abanayibwa abato ye yajja okumulingirira nga myaka gye naawo ate era kimugwana. Nkulamusizza nnyo. Omusajja oyo naye yabadde akola investment ng'agiteeka mu mukyalo oyo asobole okwekulaakulanya. Omusajja oyo baali muwadde ssente ze oba bubbi bwa lulango mbeere Simon mujebaleko ne Shadia nze namatovu hali yeteeka jjansi naye nange n'abasajja oweerera omuwala gw'osanze okakasa otya nti ddala tali kulekawo. Nze ndaba muba mweyononera ssente zammwe bazadde be tebannagambako nti muweerere kati kokiwulire. Shadia ne Simon nze kye mulimu kuya mwasuze mutya. Waliwo nange taata wange gwe bakola ekintu ekyo nze sisobola kikola. Oyo musajja nange mpagira gwamusinga guwaayo otya ssente miliyoni 9 ssente nnyingi. Miliyoni 9 ssente mpitirivu gwamusinga omusango. Wasuze otya Simon? Makobu ya Nasibwe najja nankumbi. Kaakati oyo gwe baafera afuuke musajja mukulu yeebereremu. Bwe baba bamufeza atambule bibyagenda anoonye ssente endala yeetereeze. Yagenda okulaba ng'oyo yamugwanidde ku bukadde bw'atuuseeko kyamugwanira. Abadde actually alina n'omwongerayo n'ez'omumalira obudde. Mwebale okutuweereza mwasuze mutya. Baana abawala bagenda beewunze oli otya essente z'omusajja ng'omanyi togenda mmufumbirwa. Kyogamba abazadde be yali tabamanyi. Myezi 6 myezi mitono nnyo baali musibye era ng'emyaka nga 10. N'abeera ku ekyokulabirako omuntu omulala n'ataddamu zanyina ku ssente z'abantu. Bamanyi essente bwe bazikola. Baagala nnyo ebyoweerera abo abawala mwana. Simon nkulamusizza mwebale tuweereza. Ono Ssemakula ndi wano bweyogerere naye amazima gali nti emyezi 6 mitono nnyo era nempulira obulumi. Kibadde kyetaaga kusiba myaka nga 10 n'abalala balabire okwo. Tinagazako